The meeting yatudde ku weekend. They are going to install another Kyabazinga. Busoga is going to be a political battlefield. Tukube wano kana katambi kano kendire tukubewo. Tusibe. It's going to be a political battlefield. Export TV to the world. Omukulu amanyikiddwa nga Tamale Mirundi avuddeyo n'agatta eddoboozi lye ku bannayuganda abagamba nti embaga ya Kyabazinga teyabadde ya alaali, teyabadde ya ddala. Waliwo n'abagamba mbu Kyabazinga yakaabidde ku mbaga ye. Waliwo ababitebya, simanyi oba bituufu. Nze omwana soda, eno Export TV tuli ku mutimbagano munywanyi. Ngenda kusaba osubscribinge, okomentinge, ate osharinge. Teekako ekidde. Munywanyi abbe gyali tukwasaganya ensonga zino mpola. Nga sinnakuwa bubaka wa Tamale Mirundi. Azooke nkujjukize gwe wenna ayagala ettaka. Ng'oyagala ne plots okwetulula eggwanga Uganda okusingira ddala mu Central. Ettaka ery'ekyapa ku bbeeyi esoboka buli omu. Kuba ku ssimu eyange 0755 841 3600 oba 0752 90 669 ofune ettaka mu bantu abeesigwa nga nange mwendi. Okitegedde mukwano gwange. Kuba kati bakufunire ettaka. Mu bakadde bange abali ebweru w'eggwanga waliwo enteekateeka gye babaleetera nga basobola okugulira ettaka ne baliteekateeka bulungi ne bakusimbiramu ebitooke, oyagala lumonde, ebintu nga bwe bito n'oyagala babikuteere ku ttaka lyo basobola obbikuteerako ne bakuteekerateekera ennimiro. Tamale Mirundi yabadde ku leediyo emu mu kibuga wano Kampala n'avaayo n'atuwa bwino. Waliwo statement gye ntandisizaawo ng'agamba Busoga is going to install another Kyabazinga. Ti Busoga egenda funa Kyabazinga omulala. Ebigambo bingi byetooloola tetumanyi biva ku ki. Naye agamba nti n'embaga teyabadde ntuufu era n'atuwa bwino ti Bwakabaka oba kati nga Kyabazinga ebbanga lye bamala ebweru w'eggwanga eyo baba tebayimba, baba tebalina mirimu gya nkalakalira mbu gye bakola. Oluusi babeera bafumbo nga balinawo ne famire zaabwe. Era naye yasekeredde Kazimba Mugalu eyakoze omukolo ogw'okugatta Kyabazinga ne ine bantu nti naye yakoze ekintu olw'obutamanya. Bigambo bya Tamale Mirundi ngenda bikuwa byonna obiwulire. N'agattako n'agamba nti simanyi oba kirekawa mikwano gyange Abasoga, omusango gwa Male Mabirizi aguwagira mutuufu lwakuba yafunyemu okwenyamirwa nti singa ebaddeyo looya ow'amagezi aguyingiramu kubadde kugenda kumegga Kyabazinga. Ekirekawo mukwano gwange Male Mabirizi bw'agamba nti singa ebaddeyo looya ategeera ky'ogamba Tamale Mirundi looya wange tategeera. Statement yo saagitegeera. Naye anyway, kankuwa akatambi ka Mirundi okawulirize. Naye nga nze ngatta eddoboozi lyange ku bannayuganda bonna abaagaliza Obusoga okusagamba olwa ine bantu. Mukine muddoge Busoga lunyuma. Nze omwana soda kankulekera akatambi ako okalabe. Teweerabirako ongerayo na subscribinga ab'oku Facebook mbasaba mu following mikwano. Owa ploti n'ettaka ennamba nagikuwadde 0755 841 3600 oba 0752 90 669 kaako. The meeting yatudde ku weekend. They are going to install another Kyabazinga.
Busoga is going to be a political battlefield. Tukube wano kana katambi kano kendire tukubewo. Tusibe. It's going to be a political battlefield. Kyabazinga's wife is endorsed, cleared according to the rules of the Inebantu. Muteka obuti ngofa inongo mutwa bali yange mitwe jengege. Muteka boka committee. Nemugandi basonsudde. Muteka obukwakulizo. Inebantu abeera naki. Mwogera mama intate balina kuba bafumbo bampeta. Balina kuba basoga. Era nkugamba nti guli mukyala wange. Ne buno mufuse bwa Inebantu. Let us assume singambe n'omukazi ow'enkima ne mukweka tensirika. When I become omusika wa Mirundi tekisoboka. Oyo ayina kwekebwa. No mabirizi yadukidde dda mu kooti male mabiri. Era gye kiwa. Male. I want to tell you. Male ayinza okuba successful. Ono omusajja wega bannange. Musajja kyoyo. Owawa. Ekiri ku kazimba. Oba bakisiyezi be bamukuba. Kubanga ka. Yabaddeyo nnyo ng'agatta. Inebantu. Kifu. Bwefufululufu. Olaba Museveni tanzi. Naye ye tabaako na listening points. Nti Museveni obatakisemu. Embaga bitwala byenfu. Kifu. Mabirizi yagambye kazimba bani. Ekikoze obubi. Kooti. Kiri eki. Nti baloya abalina amagezi bakidduseemu. Kati oyo omulimu gwe I want to tell you. Nze tewali Yesu ennema ku liizoninga. Nti oba Kyabazinga yalinayo omukazi. Yes. Bino ebintu Museveni yabizizaawo. Tewali yali alowooza ne Kabaka yennyini yabeeranga wa. London ng'akola kye ng'asomesa mu university. Yali eyo London. Yes. Kamuswaga yabeeranga wa. Yes. Bano bonna baki. Baasaasaana ky'obalaba nti Obote yawandiika. So you say they had a life. Omoniman's charter. Balina obulamu bwabwe n'abantu abalala bonna. If I had a woman, as when I was Tamale Mirundi, and I have a woman, what do I do? Export TV to the world.